n'antandika kawo mu madaala nga tufuluma n'agamba yampise na donki. Yangambye donki, yagambye palaso labe eno donki. Eno donki ekolagana ne gravity omutujju we, ekolagana ne abitex. Nga goge mazima ebintu byayogera sikola ki sibitegeera. Kati bwe yamaze okwogera nga dakika nga 3 nevunama ku mavivi nga ndaba maybe omanyi abasajja abo siba owulira abaddewo atambula n'abayaaye ffe tuli bazadde owulira tuli bazadde nze ndi musajja muzadde era ekyanfukamiza nafukamidde ku mavivi ne mugamba musajja gwe byokola ki byongamba nze sikola ki musajja n'atandika okunkuba empi mu maaso ng'akuba omwana we. Immediately palaso n'ansindika ku madaala vaawo wano ajja kutta biki nga wagamba gravity nja mutta we natukidde awo badde bangamba wano okola ki vaawo owulira abaana balumiza abaana b'abantu bangi ebikolimo bingi naye ffe tukubiriza nosanga omuntu nga Chameleon musajja ate mu byala ali akasajja kalungi naye nga we nkugambye alina ekimwambala. Omukulu tukwaniriza ogamba otya? Ndendese omuli mutya. Amanya gange bamutaza the Fred owa Nick Promotions. Mu bunyivu bwo waliwo reference eyatambudde ku social media reference ng'olina obutakkanya ne Chameleon. Naguddewo omusango Chameleon ne Palaso. Okay. Bantu babiri. Bitandika bitya? Ensonga eri bweti Chameleon oyo oludda sigenda munenya nnyo. Aina management embi. Aina manager gwe bayita Basiima ne Mutima. Kati Basiima be bana abasajja abakuze nga tebalina sente munaku. Kama nsonyiwe ndi musajja wa ddiini nnyo era munsanze ngenda saba. Naye tusabire buli omu afune sente. Kubanga omuntu omunaka awalana ne gwatamanyi okitegeera. Nti onako olw'ejjo nanoonyezaako Chameleon nanga tanziramu mu message zange. Nga lwaki munoonya ndi kwabo be yayita mu meeting ne big ku event ye. Ate ng'ovudde ku ebyo abadde mukwano gwange era sijja kulimba alina ebintu bingi byakoze ki byankoledde ambeereddewo. So nzadde ndowooza tuposhinga ki show ye tulina omubeererawo manya omuyimba ali atya ebizibu ebyamutuukako mulina omulaga ki laavu. So we bangambye nti ali kusaba maloda akola liasozi nengamba kankole ki kanvuge ngendeyo nentuukayo nembabongako we yamaliza liasozi Chameleon n'antandika kawo mu madaala nga tufuluma n'agamba yampise na donki. Yangambye donki, yagambye palaso labe eno donki. Eno donki ekolagana ne gravity omutujju we, ekolagana ne abitex. Nga goge mazima ebintu byayogera sikola ki sibitegeera. Kati bwe yamaze okwogera nga dakika nga 3 nevunama ku mavivi nga ndaba maybe omanyi abasajja abo siba owulira abaddewo atambula n'abayaaye ffe tuli bazadde owulira tuli bazadde nze ndi musajja muzadde era ekyanfukamiza nafukamidde ku mavivi ne mugamba musajja gwe byokola ki byongamba nze sikola ki. Musajja n'atandika okunkuba empi mu maaso ng'akuba omwana we. Immediately palaso n'ansindika ku madaala vaawo wano ajja kutta biki nga wagamba gravity nja mutta mulowooza biki ng'ayogera ebigambo ebibi owulira Chameleon nga wagamba ajja kutta gravity era shoye alinze shoye gwe akole move nagamba mwe banankaninya ebigambo bibi sana byogera mu kamera. Kati nengamba kati we banzitira wano nefukamira ne banfulumyawo wansi nangobera paka wabweru naawe kaabuma wenyini ku studio yawo ekirungi ekifo eky'abantu bamanyi nali kibaddemu emyaka ng'etaano emabega nagenze ne tukolawo obujulizi apoliisi yakozewo obujulizi ne bangamba munange afulumye newabweru yangoberedde naye nasoose omumanyi nasoose naguddewo guno omusango sikusiba Chameleon kubanga nawuliddemu ekyokufa ekyokutta ate naku zino tutambulira muki mu kufa. Oyinza otambula bati omwana we naava eri nakufumita ekisomo ki era mulaba ebitambula okitegeera. Kati nze naguddewo omusango gwange sikusiba Chameleon naye nekubidde omulanga nenga nze wenfuna obuzibu bwonna owulira
wenfuna obuzibu bonna kikwata ku ye Chameleon ne family ne Palaso nti nze Palaso yasinze okumalamu amaanyi bali badde bampaaka ekitiibwa kuba Palaso nali mbaddeko naye nali muwaddeko ku mmotoka nali mutambuzizaako so abasajja abo babinze kyensobola okugamba famire eyo mbi nnyo okukuba nga bakulanga gravity kituufu okolagana ne gravity nze buli muyimbe mukwano gwange naye ndi kwabo bwe nalaba posita ya gravity ate ne gravity simanyi oba yali ategeezaayo okitegeera nawulira bubi kuba Chameleon ankoledde ebingi okusingaani gravity owulira Chameleon ankoledde ebintu bingi ambeereddewo oyo omusajja gusobola okubira essimu n'omugamba nange binkuttemu kanyugirayo $1,000,000 owulira n'agikuwa naawe akubira n'ogira so nze mu ekitiibwa nga mukulu wange saagala kutunuulira kino kye yakoze kuba kyaka kyekibi ekisoose eri obulamu bwange naye ne mabegagaawo yanegezamu katono antomere namuwa bizinesi ya Emma Ota era n'obulango bulioko ku TV yantambuza n'ambonyaabonya kusaawa esembayo n'atambuza ekiro kyonna paka mu studio ate kusaawa esembayo agamba omwana yani simanyi teekako ebyuma byeteekako neyekyanga wabweru katono antomere kati naakutta kiri kye yaneegezaamu luli sigenda tosobola kukkiriza muntu lwakuba nti olina ky'omumanyika ate obwo bwengamba nti obulungi bwankoledde njagadde omwogerako ebirungi naye tekitegeeza nti kuba abantu babatta n'ogamba olimu abadde munne naye akoze eki amuse sina kyenjagaza olwaleero Jose Chameleon Nick promotion Chameleon mumutyako ki nze sitya enkubuulira amazima sitya Chameleon lwaki buli abantu bangi nakiwago omuntu n'avayo nga wamaanyi naye naga Chameleon yankubye nkulayirira amazima ga Katonda sitya Chameleon sirina muntu yenna gwe ntya ku nsi ntya Katonda okitegeera sirina gwe ntya kubanga ne gwe mba nsobezza nga mmanyi nti nsobezza mwetondera nfuna engeri gyenzikanyamu naye kuba mba mmanyi nkoze ensobi naye we mba sirina buzibu n'omuntu sirina gwe ntya mu bulamu bwange olwaleero nze oludda nja kwebaza pulezidenti w'e Uganda lwaki nti Uganda erimu obuvuyo bungi singa yakkiriza n'emmundu buli omu n'abeera n'emmundu singa twafa singa tutta abantu owulira Chameleon bwe yabadde akuba ki ekyakujjidde mu birowoozo Chameleon oyo we yankubye empi mu feesi nga nfukamidde n'amulabye ng'omusajja alina omutima omubi atalina kisa kuba n'alowoozeza negamba singa mbadde mutabani we kyakate abaana baatuga batuge owulira nti we nafukamidde yaligambye ono for me I'm a businessman okitegeera yaligambye naye ono gwenkuba muzadde owulira gwempisamu empi mu feesi teyankubye ebikonde sijja muwayiza naye yankubye empi muki omanyi omuntu okukuba bwati ng'akaana akato kati ekifaananyi kinaafunye n'amulabye ng'alina omutima omubi alina emitima egyo omulungi mutono nnyo omubi gwe gusinga obungi ng'olwo lwaki tomuddiza Chameleon sola muddiza omanyi lwaki Chameleon mukulu wange owulira ate ng'ojje ne ku bibi bye muyimbi w'amaanyi mu Uganda muno owulira mukozeemu ku ssente sijja kulembeza nnyo kye yankoze nga ngamba alina ebintu bingi mulimu omuntu naye era nsobola omuddiza nga abadde akoze eki asusseewo ate n'ekirala nze atamanyi kulwana nsobola okukola ekintu ekibi kuba n'essaawa ezo n'agambye nga oba Chameleon kubula mu mazima Palaso yafulumiza nayagadde ogenda gula jambiya nzije nkutemeka emikono gyonna gwe mutwe gwange kye gwangambye kuba buli omu afuna engeri gyanyigamu kati twewala nnyo okola ki nayagadde ngende nfuna ejambiya nzije muggyeko bujja omutwe nange banzitiraawo manye nti Uganda ngiwonyeeza kati bwe busungu bwange era nsaba Chameleon Palaso mukome ku nze wangi Palaso Palaso enje gyankutemu okunfulumya yadde nsobola okugwa nenkubawo omutwe owulira nze nina obusungu bungi kwaba abasajja kubikola bebakola nti bantu bakulu naye kulayira tebajja kuyiga kubanga okuyiga kwe kuliwa we natukidde awo badde bangamba wano okola ki vaawo owulira abaana balumiza abaana b'abantu bangi ebikolimo bingi naye ffe tukubiriza nosanga omuntu nga Chameleon musajja ate mu byala ali akasajja kalungi naye nga we nkugambye alina ekimwambala naye ate mufunzefunzera okwogera bino byonna byenjogedde yabaddemu ekigambo ng'omuntu bamugambye ebigambo bingi owulira
Basima yamugamba ebigambo bingi kuba balaba ndeeta muleetera emirimu baba balaba nga wali omunaku ekyo ekisajja ekyo ng'engeri gyali omunaku kyakaya alowooza oba akalimu bajja oba nja afuuka manager okitegeera njagala message yange gende w'abasiima ekyo kikoze ku nze era omuyimbi owangudde omuyimbi siriddamu otegeka Chameleon obulamu bwange bwonna era siriddamu nensanga Chameleon sirimubuuza sirimubuuza naye kyensobola okukola mu bulamu bwange kumwesonyiwa owulira Chameleon nkwesonyiye siriddamu kutegeka sijja kwesembereza obuzungu bwe yakutuusizzaako olowooza senga asisinkana Gravity amukolaki ate munange oyo musajja n'omuzibu babyogerere n'oli munnyoli Gravity asobola okuba Chameleon mulwanyi oli muzanyi w'omupiira Gravity amukuba era ne babateeka wamu we bati okitegeera naye nze sisobola kwegeeza mu Chameleon kumukuba aba mukulu wange bangi bakaaba era bangi batuusizzaako ebisago bangi bagaa kati ng'owa boda juzi bino byonna why Chameleon and what should be done ali above the law Chameleon alina stress wendowooza bambe badde ndaba Chameleon agenda akyuka atereera Chameleon gwe twogera bimusuukako kati ebyo ebintu bya boda era n'ebya boda ebyo bikadde n'olunaku olwo nali mu mmotoka ye owa boda gwe yakuba si yamutomera so ensonga sijja gyogerako naye nti olw'embeera gye yeeteekamu nti newabanga si ye musobya era bamunenya nti ye muki ku nsonga ya boda ate ng'oginnyonnyolerwa kuba yagana okukola ki okugyogerako nali mu mmotoka ye gayi yali ayogera n'oluzungu n'ava eri n'amutomera ng'ali ku longo side wa boda owulira kati oli yajja n'agamba biki mwana biki boda ne zikuŋŋaana Chameleon n'amubuuza oyogera ngaani owulira kati wabeera gwe tomukuba n'ajjayo omugo n'amukuba naye ng'ekintu kyayononye Chameleon nga 8 era Chameleon n'akola ki n'amusonyiwa naye olw'okubeera ng'alinamu olubeerabeera kati buli kyakola n'ekibanga si kituufu n'oba oli muwayiriza balowooza ki so olwaleero saaguddewo omusango okumusiba ejjo n'abadde n'obusungu nga ngenda amukwata okitegeera kuba amanyi amateeka badde ngenda amusiba era nkoole mu Uganda mwonna buli amuyinako ki omusango yenkola adde gye ngenda okozesa agamanyi wadogalina amanyi adde ngayina amanyi ge gali wakubeera ng'okola ebituufu bano abasajja lwakuba boogera n'abakulembeze ab'amaanyi bakozesa amanya g'abo abantu mu bukyamu nti bo balina otunyigiriza lwakubanga ayogera nani oba ne Sali Musale oba ne president naye n'abo abasajja bakama bafa abakulembeze nabo tibabyagala okitegeera sebuufu wawulirako gwe bayita sebuufu aliwa Chameleon asinga sebuufu kugamba yadde ngenda mukwata wemala omukwata mubuzeewo wiiki ezo 2 mu mateeka mukwase poliisi bulungi akubire buli gwakubira baleme omugjayo then after 2 weeks nkoole Uganda yonna owulira buli yamukola ki buli gwe yakola ekibi aveeyo gwemanyi emisango egiri ku poliisi naye ebyo nsaba Mukama ensonyiwe nabadde n'obusungu kubanga musajja munnange yankubye kuba n'esaawa zino ne mutabani wange vasiboni yangambe daddi baakukubye ne mungaba bakulimba kitegeera naye Chameleon musonyiye naye difference eno obyokwogera nti kunzita in case gundi yange fayiro yange gyeri ekibuye nze wenfuna obuzibu bwonna owulira era Chameleon ebyokukwata nze sobola akukwata ng'enje gy'oyogeramu era sobola akukwata. Let's talk about Chameleon. Oba wamusonyerwa kivulu n'osaasiramu promota munno. Chameleon saamusasidde lwa kivulu. Okay. Natunuulidde bye yankolera. Nabye najjukiddemu ne ngamba mpulira akubye abangi mukulu wange oyo bamugambye ebigambo. Bubaka kiwo wa big nga promota munno okudiringa n'omuntu bwati. So far big event alina omukisa. Kuvamba obulamu bwange sirabangako promota agula Chameleon n'abeera serious ku event ye nga big. Kuba Chameleon akola interview, Chameleon akola zi drive, Chameleon ayagala show ye. Big aliraki. Alina omukisa gw'amaanyi nnyo. Okitegeera. N'ekira Chameleon agezaako okukyuka.
Nga we nkugambye nti alina management embi walikeera ku makya abo abasajja abamwetoolodde abamu n'afuna engeri gy'abajjawo ajja aba awangudde. Palaso oyinza muwa bugambo ki? Nze Palaso ate ye Palaso ngenda mugamba ekintu kimu. Palaso nsaba bannange no Palaso nsaba Mukama anyambe message netuuke ku Palaso. Palaso ngenda mugamba ekintu ekimu. Omuntu newabeera nga mukulu wo wakola ensobi bw'oba olaga nti omwagala ofuna engeri gy'omukwatamu. Saawa ezo Palaso adde angamba nikibadde nkusaba kola ki sooka oveewo era nabo babeere ku abo abagamba baabawe nti oyo mugande teyeetaaga munyiga bwotyo. Naye gurupu y'abo abasajja famire yawe Chameleon bamulabanga Katonda. Nkubula amazima Chameleon president w'eggwanga amusingako amagye n'emmooka ezimutambulirako naye Chameleon atambula n'abantu ana wasituka basituka watuula batuula ate nga bonna badongo basiru tebalina magezi. Kino kimulekawa Kigenda mutwalira ddala mabega ate nga ku myaka gye ku bbanga lyayimbidde yali badde abeera n'abantu abaliko fashion. Buli emyaka we gikula nti nze singa Chameleon yakubye Nick wedda kuba nina emyaka kati ndi myaka 3 singa akubeewo emyaka 2 mu egyo lwenjirova yejjaawo wadde evaawo ng'ekutta omuliro oba endabirwamu kuba simanyi kulwana naye ate obuvuyo nkola ki naye ensi yaffe tetulyagalamu ki obuvuyo ate singa tubadde ne mu nsi ndala nga Rwanda ti Chameleon singa bamukutte dda owulira naye ffe wano pulezidenti yatuwa eddembe ate ffe bebamu abagamba atunyigiriza naye eddembe liri wano e Uganda kyovula abatukubanga abaana bato. So Palaso muwooninze omulundi omulala ate mu mutima gwange Palaso alina omutima omubi kayina enkwaka akasajja kaninako embeera nali nkozeeko naye nemwesonyiwa fe abaategeka soma konsat eyo gy'olaba owulira naye namwesonyiwa. Omusajja oyo yakola n'ennyimba ze wano juzi wano we yabadde nga kwali namukubira esimu n'angamba embale wa $2.5 oyagala mutwala Mbale nali jala mutwala Mbale ne kati yaggwa naategeka oyo nze osaategeka Palaso ntegeka mu Kamiri yevaavaako naye alina amaanyi omanyi ogenda muwa sente ezo miliyoni zo10 ofune abantu 6. Palaso talina kyali eka amusingako kimu nti yavaawo ku nsi taliiwo okitegeera. Palaso talina kyakoze. Ebigambo ebisembayo eri Chameleon. Ebigambo ebisembayo eri Chameleon kusabanga mukwano gwo naye mutima gwange gungamba toli mukwano gwange nkusabanga businessman gwali okozeeko naye kuba singa nabadde mukwano gwo tewali nkubye okitegeera. Nkusaba Chameleon oli musajja muzadde abaana bo bakuze ensaba Chameleon olunaku lumu yeeyamme nga Gravity yayogera lula afune olunaku yenenyize bannayuganda owulira kuva ku muto paka ku mukulu kuva ku munene paka ku mutono buli omu ayinako ekifaananyi kye ezo mwaga bwereere. Nkusaba Chameleon olunaku lumu weekube mu mutima tandika okukyusaamu ebintu byo kuba emyaka Chameleon yeeyisanga Fikifa Mike ninga oyo taata wange Chameleon ali mu myaka agenda mu myaka 5 okitegeera. We tutandika lakuba tetulina budde tutandika onoonyeza ku superstar abali mu 40s kudda waggulu oyinza omunoonyezako nga ne mu myaka 2 nga talina kantu konna keyakozeeyo oba ensasaage okitegeera. Naye omusajja w'emyaka 4 omuyimba ow'amaanyi nga ye okubeera ng'akolakola obuvuyo omusajja yangampromotinga kivulu kye alina lubaale we alina lubaale amutawaanya. Kino kye kimulemesezza okuyitawo okugenda ku international level. Empisa ze zino ekyo kyo siyakyogerako ku nsonga lwaki twava mu buto tuwuliza Chameleon webeera international level ayinza oba nga yasookayo ku abo bakenzo we tudda mu byamazima kuba international level oba yeeriwa olwaleero ebintu bingi bye bakoze kati abayimba bakenzo okweyongerayo ne Chameleon nabo balina gundi yaabwe. So nze kitiibwa ky'okubeera nti legend kyo nkimuwa newakola ate newajja n'asala abaana bange omutwe n'abajjako eŋŋamba bugambi akasajja ka legend ke Uganda ke kasa abaana bange ekyokukwatagana mu bizinesi y'okukyogerako ye w'amaanyi naye Chameleon akyuseemu.